Little did I know no butambi nga Fifi abba abantu sente ku kamera. Fifi unagide ddala nti oli amateur ne mukubba. Eri wali toli mukozi otaddoka wo office obba abantu sente ozikwata nga atazaagala ozisula waawo ziringa zitakumenya mu mutima osanyuse okuja kusente zotakwatangako face eno olaga omuntu ng'oziggyeko muno walaba alabadda. Ensula ojo zisuulawo toyagala zigwewo oyagala zeddiza ate weefula ataziraba buli kusima owuliza kimulaavu weekolaakola ebintu omuntu naye alaba nga omutima alaba oyogera nga omutima awulira gulinga ogusanyuse face olinga yeeyisaako nagamba omuntu ono tampadde bisiti kamukwata akatambi nga mutuufu n'omuntu akuwadde sente akulabira ddala oli kundaba kukyala ivolize mu sente zakuwadde nnyingi otandisa okukankana kati eri Uganda obutambi bufulumye wakuba bukubi busiga ososa okubbala Fifi fene twali babbi fene twali tufeze kuli muntu alaba vidiyo nyali afunyeko omuntu gwakumpanya ne gwe nkumpanya ya kidongo nnyo buladi mwana eri site bakutta akatambi zeno bino byadde bitambula mbadde ngamba Fifi wange bamuwaira nakatambi kaza ate nempuliranga mwana ate enswadde natenga gwomu mu kamera motivational speaker gundi ate abasajja abakozi abazimbe amayumba gaabwe buli mu kujjonkera basuna beni wagira abakazi bababbi tulaba tate ekintu kyo kikize kyeragalonwe tate gwe mubbi owagira abakazi babba abasajja basuna beni abatobe mbinyanyanya byabwe ne bazimba kalina first day okuzimba kalina ate wagira omukazi golaba nti opportunity munno atwale ennyumba. Kati bujitu nacho kitandisa okufolinga in place that's kala career weri Fifi dara career weri chikulagira dara tino what TV presenter mwafunanga mitwala abiri tebwamalanga temwagalanga kola obusubudi mu bulala mwabanga babbi office za mwezesibe nkulabe office yo yobadde otudde Fifi mu ka video office akatebe kali yawo doza office zibera zisemka buli ndaku mulimu akatebe kamu mulimu akameza siraba ho computer oba wali office wali kapuli bagita batya mbakuwere sente bya kupangirira nene bulaya jo zero jo wa very tokola nene tokola Fifi laba yo mwana bintu bya kola temuli mu binya Fifi the queen rasta sigwe opula wa city nzoli chali wange kula Fifi nonya yakalimbo wasenga sibira biramba kadde kula yose ebintu afazali labirira abana abato mulimu emirimu gyo kulabirira abana abato bano bajukiza okumira ebiweke ebule tukola tewali yo star Fifi the queen sigwe bazifa ola falira nakazi bwakola temuli bibi nibaletedde obuzibu kati nobba eno simanyi neno gyoli obba kati balita lavu bakuguddeko simanyi fayiro babisinkira embassy bigera kuyingira mu gundiyo asylum application zo kati noza mulaba nti nze nali neewunya lwaki mwana bwe wayino ni yasanga NUPF n'obuzibu wafuna obuzibu ne NUP eno kuzoba nayo balaba bulabi nti it's just a matter of time ogenda gende Canada gyogenze ofuneyo ku activity botekawo obwa fraud obukole mu linnya lya NUP ne bakuli akawani kwa neewunya obusungu gye wabujja zina kumanya ng'omuntu wa Bobi Wine kuvadda nemne Bobi Wine alinga omuntu w'omulogo aleka abantu ensi nekkolako neewunyiza okulaba nga obutambi buvanze bwami badde nkyawakana mwana Fifi bwendaba akatambire ngamba lasita ng'oli amaca byokola eri gye wava miwunyo neno gyozzeera wotandikidde kati awo kiraga ki Fifi ndiye sawa okkirize nti lasita siina kannya buno obunnya butulimba tebuliimu ate abasinga nsiiba mbagamba muve ku intaneti si bujja fulabya namuli basookera nombwa intaneti bwaggulawo program ekambali program bale tebabiraba babirabe wano ku YouTube Jabuzi zeno muno mwefula munonye empapula ezibakwatako first nonye empapula document YouTube weri internet weri nakigamba ko ne megadi gaina gwangambye muno simanya yaho agana ne mugamba megadi wana bana bakajja babuli bali mu America bave ku internet basoke banonye empapula bononye empapula kimu kifolinga in place Flavia na mulinda bintu twende babirabe Uganda nemo mufuna mulaga mbuno mwina betuwe mukonjera Uganda mumbayisamu amaso temwatuka tukadani mu American dream ofunyoka flaga ka America okatade mu video yonti bati biba bagenda okulinda okusekirira basendi muve Uganda nga mulaga nti ngani mugenze nnyo mubalese muduse ekibambulira ate we mutuuka eno ate ne muwereze Uganda abane mbayisanga abe kitagasa biba bagenda okubalinda empungu teri abireyi obo jja kudda ku ground ene kikulinze bagenda kulinda mu makungula kuba kuziza bakufudde emboozi negwe weebuza muntu wa bulijja atali serebu wagende Kampala bamulangira ne wagenda ojasi bugenzi kwa family yabo tibagenda obugenzi esikola ku family yawe ne babazeyo na mutwalo gumba mwaniriza nene isayo ngejo isamu abantu bewaleke wamu abamudde ne mbalitaika kuyeyiriza novumeno weza zi voice note ku simu watuuka mu America n'obuliza abantu be Uganda ebigundu agundiza mukyala gundi omuwaati okyaswa nayo manye banga nomaze okulaba kasoloke kiche kikubisa abana mbo batwala Canada ngana toyinayo mulimu gwokola mulimu kigotalaga mu tusimu osoko numbe Dr. Isaac Kasolo mumanyire voze
wavano nga banno balemeseza kati vigwe tekakulema lwalima kyovana tanisa n'oluyima nti omukisa gwa muno n'ogwogutta wakyojjanya Namulindwa Flavia buli lunaku nembeera nga mu ofiisi wajja ti buli lunaku nga kiwaabo kipya n'owawabira leero enkya n'owawabira olweggo n'owawabira mutuntu n'owawabira competition ezibanga eddogo ne lifuuka eddogo awo competition ezifuuka competition gw'okyagiriko gw'ogiriko ogikolako ekkalada okola mulimu ki gw'ota postinga nga opostinga bingi nnyo postinga ne ku mulimu gw'okola osooka ofunira banno emirimu lwaki gwe tosooka kwefunira mulimu baawo akolayo mulimu ki baawo akola mulimu ki yatwalanga abantu bweru naye amaana yeetwala mwe mwasooka okulya ssente z'abakadama nga tebabamanyi nezibafuukira ebikolimo nga binaku okola ofisi omwezi ogugwayo mulidde bano nga mukola endala omwezi ogugwayo nga mukola endala mukyusa bukyusa mannya abantu abalya ssente z'abakadama be bantu be bamu bebo basenguka bano erinnya ne balikyusa n'oyo yeeyita poromota simanyi poromota ani oyo ssente z'abakadama tezamulakira tezamuletera ebizibu kola bwiza mukuba empiza okumukumu kampani wano olumala okula ssente z'abaana nga babuza visa nga babuza passport nga bagikola ewala bapangisa kiyumba wali nga bateekamu linnya ddala ne mubeera nga abantu bakolerera mmwe mubali babubbi mmwe nga temulina mirimu wano buli muntu yalatutte ku bantu ebweru naye talina mulimu n'abaliyo abakola visa mbatunumya bano abali alefuti ova mbu nkola visa tonnapama na maziga weza katasa mu Dubai mbu okola visa ku mannyoko wadde akatasa k'amazzi tonna bakapama mu Dubai bunaawe okola visa era olina bayungwe bojjako ssente mukama Katonda muganda wange onansonyiwa okuteeka wano ka braza era nsabye ekisonyiwa musosole mpise ku vidiyo yo ng'ogamba nti kiki ekikulogesa omwana wa munno okutuuka ku ekyo kasita watuuta obudde n'onyenkereza n'obuuza kiki ekyasuulisa mwana mulenzi oyo eddalu kulya ssente z'akadaama bantu mwe temumanyi obulumi bwe tuyitamu eno ku byeyo naye omuntu n'omusindikira essente zo n'atakwatibwamu yadde ekisa yadde akatonotono n'akwata essente zo n'awasaamu omukazi omanyi kyekitegeeza kati nina omwami gengenda ateekawo n'omukyala we oyo omwami taata w'abaana tweteesa bulungi nnyo ninsalawo nzijje nkole we najja okukola we namusindikira ssente miliyoni 9 yasalawo n'awasaamu ako akakazi yasalawo n'awasaamu ako akakazi ako kenteesaawo naye abo abantu bampisa bubi banvuma ng'omwami batuuka ekiseera n'awa omukazi oba omukazi n'alikodinga obutambi nga bali ku buliri ne babinsindikira omwami oyo ng'omwami mwenyino nga bakwata ebintu bye balidde oba enkoko oba nnyama ne babinsindikiranga lwaki nga bali mu kunumya ng'oyo omukyala ng'atuuka ekiseera n'agamba kasita waliwo omukozi waffe yagenda otukolerera ebweru amazima ga Katonda weebanga abo abantu nga tebaakusanga n'eddiini ku mutima ogugwo okuleka bano abeefuula nti balokole naye nga si balokole mu mitima gyabwe kuba omwami oyo genjogera oyo mulokole ni mukyala waako beefuula abatuukirivu nnyo kati nga ku lwaki ng'obusungu tebuukukwati n'ologa omuntu n'okola omuntu ekikyamu nti nze bansangamu nti ninamu eddiini ku mutima gwange ekyokubiri bansanga nti nze famire yange famire era gye nazaalibwamu nti tetumanyi bintu byakuloga era singa nali muntu wa mutima omunafu oyo omwami singa wenjogera wano singa bye bano abazungira mu makubo naye ogenda n'olowoozamu embeera gy'oyitamu eno mu nsi z'abano abantu amazima ga Katonda tulya bubi tusuula bubi twebaka leeti tukola okukyaza ne kufuuka kukyaza
okukyala ne kufuuka kukyala bakyala buli lunaku kati nga kulwaki obulumi tebukukwate n'okola omuntu ekikyamu. Oyo omwami oyo yalya miliyoni zange 9 naye ate nalaba nti omukono gwe mumpi niŋŋamba owaayi leka ŋŋende nkole. Omwami oyo we yaweza miliyoni 9 ye n'asalawo awasa omukazi baatuukanga n'okunsindikiranga ebintu by'obusego ku ssimu awo nomba omukazi nga alumya nze okitegeera omusajja nga alumya nze abo boolaba abo soka buraza byoyogerako tobimanyi. Abo abantu abo abaami bagenda ne bawasa abakyala baabo ne batuyisa bubi mukitegeera. Nze emyaka gye namala n'oyo omwami namala naye emyaka 9 nindaba nti tewali kyeyongerako ninsalawo nzije nkole naye gega amaziga ge yasasula kunzi yansasulamu okuwasaamu mukazi naye ezo miliyoni 9 nga zisobola okugula poloti abaana abafu gye basobola okubeera naye yasalawo ye awasa omukazi. Kati nze saagala nnyo munennyoono omuwala yakola mwana mu lwenzi ono ekintu temumunenya mumanye ssente okusindikira n'okutuuka okuzimba ennyumba. Bwe mulowooza muti okuzimba ennyumba kyangu nnyo oyinza okutoba n'ennyumba naye ng'ennyumba nga tegwa naye olowooza oti oyo mwana muwala oyo yamala bbanga ki ku kyeyo. So bw'obanga tonaba kunenya muntu eyakola ekintu omuntu sooka weebuuze kyaviira ku ki era yasinziira ku ki era onansonyiwa okuteekawa. Kakati nina ensonga zange 2 zenjagala okwogerako. Ngenda zoogerako. Waliwo story ya baba Two-Face ne Anne. I am not condemning any of the two. First of all, naye njagala abakyala oba abakyala ndoza okusingira ddala tujjemu lesson. Sinenya baba kugamba nti no ayagala divorce kwawukana na mukazi we. Simunenya, simanyi ensonga ze yamanyi n'omuntu we gwabeera naye. Because at the end of the day it's better okwawukana than okusanga nga tusanze omu akumye ku mulala omuliro. But my lessons I picked from this story are baba beri yekwana ne Anne nga bali mu relationship ya high. If you've followed up their story bwobanga toli mupya social media tifa bakadde ebyo tubimanyi abapya bayinza okuba tebabimanyi but Google is there. Baba messed up so much but Anne yali tolerant nga asonyiwa baba ne bakontinuinga. Baba nawasa Anne era baba n'azaala ebweru. Anne stayed. Like so many things be happening ebya baba nga biri mu camera like birabika like but she chose to stay. Naye nze njagala okubuuza gwe andaba. I am not saying that run away from your marriage. No. Unless ngobulira kyetaagisiza. Kasitani pya violent awo. Mwaki njagala okubuuza gwe andaba. Have you noticed? Have you realized nti ebintu abakazi betusonyiwa abasajja men cannot forgive us for the same things? Have you noticed? Like if you find your man cheating ajja kwegayitira ate bayagala omusonyiirewo like ye yakoze omusango naye ayagala n'okusonyiwa kutambulire ku peesi ye. Naye nga ye ne bwawuliza nti omusajja yakubidde essimu tasobola kusigala wadde eddakiika. There's so many things nze ntunuulira kati ne story endala mbagambe there are 2 things I want to talk about. Ne story endala eya Rachel Otoma. If Otoma ye yali mu kifaananyi kya Rachel nga Rachel yali mu garbage state, singa Otoma yawasa, singa Otoma yazaala,
and the society and everyone bali wade bagamba no he's right mkazi tajja kuona. But you saw when even Otoma died, after all the care and love this woman showed this man, women came out and said abadde mu malala abadde amukolerako ssente nti okay gwatamukolerako nsimbi lwaki twagenda n'omulabirira. Would you even have stayed for a week in his state, Mugabe's state mayali? So I don't know if you're seeing what I'm saying. I don't know if you've picked the points that I've picked. Mustole is a biddy. And she tolerated so many things. Ebirabi wako ngabiri na camera. Nti neko records kwebiri, but she stayed. Yali ayimba kana kayimba najja kufumba bavuganya mwesibe bbiri tunywere. You know? She never said if my man does A, B, C, D like some of us say, I will go. You know? She said I am here for life. I saw a video some months back. Ngababa alinga bada renewing their marriage vows. Ni Anne. Namugamba, can we walk more 10 years together? I don't know if people saw that video. Did you see it? I don't know. Social media. And Anne said, no, it's not even 10 years. It is forever with you. Not even a year. Divorce. Though, I am not, like I said, I'm not condemning anyone. No. If ekyokubeera n'omuntu nga omwekoye amutadde asinga omwana w'abandi okay nagenda mu bulumi ne depression namala n'agivaamu nasigala nga mulamu than okusanga ng'omuntu yattiddwa. We've always advocated for that. Nti bw'olabanga otuuse ku seerinza okola omwana w'abandi ekintu tomufiirako tebaamukupimaako you know nti it's a do or die thing. It's better you walk and go than, and if at all it's not a Netflix thing, ntiwa Netflix nayo bizibu tuyinza okubeera nga tulimu episode ennamba ya movie gyetuwogerako. But however, even if it's an episode in the movie, the points zendabye ku bintu byonna by'osonyiye omwagalwawo omwami wo naddala bakyala, do you think omusajja oyo asobola okubikusonyiwa singa bibadde ku saidi yo singa katambi kakyuka? Kyekibuzo kyekimu kyempozinga ku saidi ya story ya Otoma Rachel, those who followed it. Molowooza singa Otoma yali mu Garbage State, Rachel nga yali mu Garbage State nga Otoma yali mu state ya Rachel, do you think Otoma would have stayed that long? Okay, natazaala nabweru, you know, ng'olese n'ebyokumulabirira cause aba alina okugenda okukola anoonye ssente, you know. But do you think yali kiriza namutolerating nga n'abeera naye awo for that long? Just asking. Eriyo abasobola naye be batono. Cause there are some stories zenze following. Era ne story ndala eri Kenya awo omusajja yafuna accident. Nenga accident yagifuna ali mu bwenzi. Side chick taina kyeyaba. Side chick ran away, but the wife stayed. Najjanja omusajja regardless of the fact nti yakimanya omusajja abadde mu bwenzi, najjanja babaawe namunasinga omusajja naawo nadda ku mavivige. Gaye bwe yadda ku mavivige yawasizaawo mukazi we. Kati ku ntegeera yange Gaye teyawasa mukazi ono nti yali amwagala. Yamuwasa kubanga amwetaaga, oba yamuwasa kubanga awulira yamukwatirwa ekisa nti yanzijanjaba regardless binayitamu n'abeerawo we n'agamba kamuwase. Namuwasa n'abeera naye. And when that guy is doing his interview agamba, I learned a lesson, I learned to love my wife, I respect my wife, I keep on apologizing, I want her to forgive me, I apologize day in day out. But what lessons do you pick from these 3 stories? Golowooza singa omukyalo ono gyensombe y'okunyumiza ye yali mu bwenzi, omusajja ono yali jjanjabye omukazi ono ng'omukazi ono bwe yamujjanjaba. Do you think yali mujjanjabye? I don't know. But bw'aba yali mujjanjabye era beeba abatono. So you can keep on tolerating your man's mistakes
you can keep on ignoring them, but still at the end of the day, he can choose to leave or to go. Kitegeeza, do not over dehydrate yourself mu bintu ebimu. Do not si bonna nti nno bajja kutuuka bakyuke ng'ebyo mugamba ajja kukyuka. No, because baba babadde bagamba account eri hacked, navayo nagamba no teri hacked in a video. So kitegeeza baako byotolerating nga n'ebyolaba nga bikudraininga emotionally nga kite. With respect. Ogambe abamu twogera nga abantu batiitiizi kwe, but marriage tetugivaako mpaka kuwulira bubi. Tetuvaako laavu bwe bitabuka wano ng'oyingire walala mpaka woofuna laavu tuve kulaba tetuddewo. Kaaba muno weeyongerayo kitegeera. But we should pick some lessons. Like on a serious note, I don't want to sound sarcastic. I don't want to sound judgmental. Chovola banjogeddeko kitono. Nyinza okuba nga discussinga senior Netflix. But still, let's pick a lesson. That's why I said ngambye ngenda byogerako katono, just a few lessons. Ezobulamu. Would that man stay? Do the same things, forgive you for the things you've forgiven him for? Oh. Abalungi abatuuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana ssente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.